Notulu edwali nolaba erugudo lwe salama. Okuli eddwaliro ly'ekiruddu laba werifaanana luyali. Eddwaliro ly'ekiruddu eriwaniridde obulamu bw'Abannayuganda tunuulira oluguudo olugendayo. Osooka otegere nti opposition ya Uganda bonna babbi. Bonna babbi. Era bw'otunuulira olutalo oluli mu FDC buli omu yalya. Bonna baalya. Ne badda ku TV ng'ensi ebalaba. Nze nalya 3, gwe walya 2. Junior nzize ngambi bagamba. Lwaki mulinda nfe? Mugambe nti naye bannange Junior waffa tekyali abitugamba. Bino neeyisima yabibagamba nga tannafa. Ne lwaki Abannayuganda muganya okuzibula amaaso? Lwaki mutulinda tufe? Ne tubagamba n'abantu bambala gomesa ekiro Junior bamusasudde. Simanyi oyo state agent. Ndi state agent ayogera amazima. Eggwanga lino lyetaaga mazima. Mazima ge gabuze mu ggwanga lino. Buli omu ayagala kumulimba. Nze mbawa tulusi for free. Era nze Junior ekirinzisa mazima. Ko kulimba kwa nnema. Era abamu abali mu gavumenti tebanjagala. Ako Junior kogera nnyo amazima. Kwa amazima tulusi luseti me free. Buli kye nabagamba kijja kutuukirira. FDC ewedde mulinde. FDC byonna bye twayogera byatuukirira. Abantu tebabangako mu opposition. Opposition ne government bali omuntu ogwo. Kyova olaba mu Kwekalakaasa kwonna okubaddewo mu Uganda teri emupyafa. Njagala ndaga omulambo gw'emupi gwe bakubidde amasasi mu Riot. Bo police bajjawo bujja. Kati mwe abaana bammwe. Your sons and daughters are the ones who have paid the big price. Lero ogenda okulaba Lukwago, Lord Mayor Lukwago atandika Kwekalakaasa. Ogenda okulaba police emukutte mangu emugjeewo. Atuse ku CPS bamutadde mangu. Abaana bammwe be bavundira mu makomera. Teri munnabyabufuzi avundidde mu kkomera. Teri emupya ali mu kkomera. Baana bammwe. Baganda bammwe be baliyo. So, kyannaku. Era bwe ndaba omuvubuka ali eyamala obudde. Mbu bagenda kujjako President Museveni nseka n'engwa n'eri. Look at these idiots. Musiba maloji mwegadanga. Kati gye munaamugirako. Mbagambe ebigambo bino Jeno Muhoozi yaddako. Muli nzijukira. You'll remember me. Jeno Muhoozi is the next president of the Republic of Uganda.